Ebyokwerinda binywezeddwa ku kkooti enkulu mu Kampala wakati mu kwetegekera okuddamu okuwulira omusango gw'abateeberezebwa okutega bbomu mu Kampala. Ssaabaweebwa wa gavumenti Mike Kibita yakulembeddemu oluuyi oluwaabi n'alaga kkooti abagenda okuddamu okukozesa omusango guno oluvannyuma lw'okuttibwa kwe yali amyuka ssaabawaabi Joan Kagezi eyali mu mitambo gy'omusango guno okuttibwa. Bano bakulembeddwamu Susan Okalani. Mike Kibita abadde awerekeddwako abamyuka be bombi ategeezezza kkooti nga baagadde okulaga obumu n'okukakasa eggwanga nti basobola bulungi okukozesa omusango guno oluvannyuma lw'eyaguli mu mitambo Mukama okumujjulula. Oluvannyuma omusango gugenze maaso era omuwawaabirwa Mohmoud Mugisha ne yeetondera eggwanga okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju ng'agamba bbomu zino zaatwaliramu ne Ssaalumanya kyokka nga bo baali bagendereddemu kutta bakafiiri. Munnamateeka w'abawaabirwa abalala Caleb Alaka akkiriza okwetonda kwa Mugisha kyokka n'ategeeza nti okwetonda kuno tekumala kuba tekusobola kukomyawo abantu abafiira mu bbomu. Bw'abuuziddwa ku ngeri ki bbomu zino gye zajjamu mu ggwanga ategeezezza nti bakama be baamusindika e Somalia bakuba abakafiiri. Kinajjukirwa nti Mugisha yali avunaanibwa ne banne kyokka n'akkiriza emisango gino era n'asalirwa emyaka 5 ng'ono yali waakujja aw'obujulizi ku banne bwe bavunaanibwa 13. Omusango guddamu ku Lwakusatu.